Kale mwena bali ku mukuto gwa Daily Still Hope tubaagala nnyo abali munda mu ggwanga lyaffe Uganda namwe abali emitala amayanja yonna gye musinzira okubanga mutulaba n'otuwuliriza kama tukudiza ekitiibwa n'amatendo mwoyo omutukuvu ajaalungamya akaseera kano kwenyika mundagano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omwana tusabidde amina. Kale wenawumuliddemukko tutadde tulabireewo nti y'empologoma lion nana twebuuza lwaki bano bonna adde tebakozesa leewo nera ajidde mu kaseera kano ng'ebintu bitandise okuba nga byeraga lwatu tunaatera okuddayo ewaffe ffenna buli omu bamuteeke w'alina okubeera yagamba ajja kwawula endiga n'embuzi. Kakati leero njagala tukozese omwoyo wa Katonda n'amagezi tulabe ennamba y'ensolo eno 666 kubanga yagamba linnya lya muntu era akabonero kaki ka muntu. So abamu mulabye nnyo firimu z'aba Nigeria ne zibafera manyi nti ojja kgenda bakwate gundi bakukube wano nga sitampu utambule nga balaba 666 nti bajja kugira leeta omukono bakubeko for hand for right hand. No, tebigabeera bityo. Eri kuwe twali tusome tubeerere mu kilaasi ey'abayigayizi ku tiishi nabagamba nti eno maaka olina sooka gitege eno ennamba oba maaka yaayo olina sooka gitegera mu nsi ya mwoyo. Naye olina ogitegera mu nsi ey'omwoyo sooka oyingira tekinologi namwe muyinza ofubutukira wonoomala oyingire cashless society naye onootandikira ena ayitoga bitegeera kubanga setaani twakugambye nti ye master counterfeit. Bayibuli etwaga nti Katonda ababa bateekako akashi akabonero. So Katonda akumaakinga era bonna ababa abamukkiriza yabakola ki yabamaakinga. Kati it's not by surprise n'ensolo okubaga egenda maakinga abaayo n'okuwaliriza abo by force. Ebyakatonda si bya force okumaakinga. You believe with your heart oyatula okkiriza na mutima gwo n'oweebwa obuki obutuukirivu n'oyatula n'akamwako okuweebwa obulokozi nga gw'ofuna maaka y'omwoyo omutukuvu. As simple as that. Maaka ng'eruma era buli w'otambula ogamba eba eyakaweeti omwana wange wuyo. Kaakati ono ssebo ye ebibe byampaka okuva mu lubere ebya foosi. Ogikiriza togikiriza ojja gikkiriza. Okitegedde ye taliiko ebyo bato bakulu bakadde bavubuka bagagga baavu baddugavu bazungu basoma tebasoma yampaka. Yoyo leewo nno gwe tukugamba. Kakati yakikopawa wa Katonda yakitandika ababo bateekako ki kabonero. Kati tumumanyi ono yali wa Luganda naye n'akola ki n'atuddukamu ebintu byayonooneka ayaganya okwegulumiza kati ye ali awo buli Katonda kyakola yozaamu pesitinga yozaamu pesitinga. Kakati ennamba eno bwe tusoma olubereberye njagala osome mu Bayibuli ya Luganda eyinza okuba nga ekola ki eyinza njagala ekijjeyo bulungi ey'Oluganda eyo akadookoli kalekaawo gini kajja kulisibira lubereberye 13 okitegeera lubereberye 13 ate n'essuula amanya olunyiriri olusemberayo ddala. Tuli mu Luganda Bayibuli ssuula ya 13 lubereberye n'olunyiriri olusemberayo ddala. Ibulayimu okubikulirwa bannange sajja okubikulirwa 13 n'olunyiriri lwa 18 anti ava mu lubereberye kyovaaje mbadde ngenze. Kale lugambayo luti awo bwe wali amagezi. Okitegedde mukubala agundi eno ennamba y'ensolo weetaagamu ki magezi agatali gaki gasomero amagezi ag'ebitabo.
tegakola gabwa Katonda. Agamba nti alina okutegeera abalirire omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo 666. Bayibuli esose kuwa guidance wonooba onoobala ennamba eno okutegeera omuntu ono. Ekisooka ekugambye beera n'amagezi agava waggulu ennyo, agatali corrupted, agatali gansi, kuba ago tumanyi gaani ga sitaani. Ekyokubiri neekugamba ku magezi ako teekako okutegeera. Teekako okutegeera. Wonamala teekako okutegeera, omwoyo wa Mukama agenda kujja. Kati si gwe agenda okaliculatinga, akuba gwe n'ensolo togimanyi. Togimanyi n'okubitegeera tonabitegeera. Omwoyo wa Mukama yennyini agenda okaliculatinga ki? Naye ate Bayibuli etugambye omuwendo gw'ennamba yayo 666, naye ennamba eyo ya muntu. Omuntu oyo alina n'erinnya, ate erinnya lye ke kabonero ak'ensolo akayina ennamba eyo. Kagazi amala budde yabaleka muli mu ggandaalo. Ekyokera ddala wandiika erinnya leewo lirina nnyukuta mmeka? Lirina nnyukuta 3. Nnyukuta 3. La, E, O ne O. 3. 3. Ennamba y'ensolo eno erina gundi mmeka digits. Mu Luganda digits kyeki? Emiwendo. Digits ate figures. Figures kyeki? Sometimes luli limited. Luli limitation. Kakati digits egaba mwendo. Figures egaba mwendo. Letwalira awo. Eno 666 erina ziri digits oba figures? Figures meka ezo ziba figure. Figure 5 ziri figure meka? Erinnya leo lirina letters meka? Kanyaga buli liwandiike. Bino si bya calculator. Kujayo kitabo. Wate erinnya leo. Buli waggulu w'erinnya teekawo 666. Lwaki tetukozeseza ddeewo? Kuba naye erina mmeka? Lwaki si gwe tukozesezza? Lino litegeeza mpologoma. Lino litegeeza ki? Ate ddeewo yamanyi oba oba district education officer tetwagala akumanya. Naye twagala erinnya erijjayo kiri kyennyini. Mpologoma. Mpologoma tumanyi mmeka? Emu. Kati naye waliwo ono eyefaananyiza ki? Empologoma yennyini ki? Namba eyo 666. So tolina kwesi twesinga nnyo kubalirira namba oba omuwendo gwayo. Ennamba eyo nnyinnyiryo lyerinnya lyalina. Lyerinnya lyakola ki? Ate erinnya lyaki? Ya nsolo. Ensolo yeeyita mpologoma. Etambula enoonya beneekola ki? Beneewuuta. Ate erinnya amaaka yaayo maaka ebanga simbo. Oyinza okigamba symbolic. The symbolic of that name. Erinnya eryo lyandibanga litegeeza ki? Kabonero ki? Nti lowering lion. Whether tasobola muyita Lion of Judah. Lowering ki? Lowering lion yaani? Si ye dragon? Si yennyini kabonero? Si yennyini linnya? Ennamba yaani? Kiki ky'oyetaaga ekirala? Kakati gweoba tokkiriza na bino genda ogule ekitabo. Ogule calculator. Odde mu science. Science ne Bayibuli. Biri apart very far. Niwankubadde nnyini Bayibuli yakulira ba scientist bonna. Yasooka oyingira laboratory
n'atonda emiti bano bakatandika buno bujuniya bomu zemulaayo ez'okulwanyisa zisabyalo oli yasooka ozikola we munoonya olabe mu nsi y'omwoyo tokube bantu bizuka wali olosako ng'ovuga n'ettanka naye nga n'okugirabako abamu temugirabako physically oli miigi ate no ayinza n'okuteekamu air force stilisi bomba etakubwa seba oli buli obonga ne piki togimanyi nkulaga nti oli ye scientist yakolaki bano bali mu photocopy kati sitaani ajja n'akolaputinga amagezi g'abano ge baasoma mfuto gakozesa ebituufu n'atandika baga mukole muka gw'obutwa guyambe si akati omuka gw'obutwa ogukubanga e Uganda oba oyambye eki tewali kati ye sitaani abongeramu amagezi agage mugana amatuufu kati n'akola putinga amatuufu kati oli ye chief n'abatuma erinnya lya wizard chief in command of scientists yabakulira kiva oluusi babikola n'abituulamu yagamba covid magala kusanyawo ensi yonna tajja tageti yamwe eri Africa ate nabawa obudde obulungi nakimanya temujaleeta covid nembawa climate nga kyekyo muzigo climate gye nabawa nga banuna bununyi ku mucungwa gena ali ono g'ebikola wenyoteze full stop nze namanya bino nabiraba nga ntonda ensi nga ndamugenda kukola covid nembawa omusana nga kyekyo nga akawuka kamwe mu musana baba bakamaze amampaati kati tewali kye bakola ye kyatamanya tulamu butuuzi waati naye effort yaffe nayo yeetaagisa Katonda buli kimu akisobola naye lwaki ayagala kukozesa ggwe ayagala yitiramu ggwe ensi yonna asawagira okolayo n'omulundi ogwo but he wants to use you Katonda akolaga nti ye teyeemalirira wadde kyonna akisobola ayagala mukolere wamu co-workers eva Pawulo agamba tuli bakozi wamu nani ne Kristo Yesu kati tuwetaaga kukalituleetinga nnyo tuwetaaga leeta woleeta science mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga zeno mbadde manyi ngeri gye wagambye tugenda kubala nsolo nze n'ekitabo kyange ati luli nakuwadde nendaba ng'otagala n'osaba ne juice oba obadde ogendako message zize bakozesako mu kusomero okalituleetinga simultaneous equations y plus x plus 5 is equal to y2 solve y2 nedda tebikola bityo wano biralamuko gwano Bayibuli ekugambye weetaaga ki magezi na kutegeera eri weetaaga bukujjukujju osobola n'okubibba babibba abaana agenda ne formula asamanya formula asobola ofuna ansa muzeeyo mwoyo formula eri egi mwoyo mutukuvu wogezaako okukyusa nga kugamba genda eri omwana wogamba naye taata kati gwoba ogendako ogende wataddayo omwoyo mutukuvu kati obe paka ng'ogamba owaaye abusale di mwabali mu kintu ate kati tutagondere mmwe baani mwe bulamu mwe mazuukira mwe bagezi mwe bugagga mwe buli kimu kati tukolese era tulina kugonda bugonzi so tuwetaaga bitabo bingi ojja busabusa ekyamagero kya Batirimayo ojja busabusa ani oli omuzimbe gwe bagamba naye ng'enfufu se Batirimayo yagamba sayansi abikiriza ebyo era amaaso kasagalwala galubindi tezivaako buli saawa ng'ozikiriininga datetageza nayingirako ki ate Yesu ye yadifayiringa gundi sayansi yataka kambalage nti mwe bye muliko mweri kakati
singa bagamba alina amagezi abalirire amaaso nga yegawonyezebwamu waligambyeko mukwate ettaka oteeke mu nfuufu manye enfuufu oteekemu amazzi oba amalusu clean water osobola nokuwanika requirements you wash them with the clean water specs clean ayeti oli kubalirira Batimayo amaaso ge gawonye gatya galeme kufiira ddala soka mazzi aganyirira zaako galubindi noddako Better Hospital International Hospital yagenda osanga abasawo abakugu abalina masters ne degree kakati nogamba bills anti oli kunoonya awonya atya bills olina osasula weziti transport caretaker ogenda omaliriza mwana affe ng'onyenya mutwe ng'endiga etenda enkuba banaye negudde naye Yesu agamba atya totawaana wano we tuli wewali eddagala antidote ali wano tulikola nze laboratory kakati kkiriza naali ono musi oba muwonya okibe nakalabako nakazi yagamba owonye genda yamugamba agenda akola anaabe mukidiba kya Suluwamu owonye ye ate oli munnamagye bwe yagamba agende mu Jordan yebbika emirundi meka emirundi 7 ayina leprosy kakati usinga oleta science tukaliculetinge tubalirire leprosy ono yetagisa kyo tulina okukola tests BCB, B-Fiscal, B-Wati, byonna twetaaga dokita omukugu mu musaayi omukugu mu lususu yabisomerera twetaaga laboratory nga si ya Uganda alina obukage ne India oba America ticket visa passport olaba Yesu yagamba nabbi we mugambe agende mu Yorodani wali yeugire uga buli musaayi uga mu musaayi gunaaza buli kamu saragana ibanayinze munamajje omukukutivu kyalo kipitako kitante ndi generali ali mu kidiba naye nagamba naye kigambo kya Katonda kanzikirize babegamba yavaayo ng'olususu lulinga olwa bebi Katonda nga yakukuteko waati takuba bukubi biraka akuzza bujja Katonda tawera oli nyini sipe yawere sha akuwa buwikipya ate ekituli kijja kudda omuntu awera amanyasa ayinza n'ovugako wano nawali n'akomawo kayate Katonda affe tali mu ebyo oli bulamu akuweera ddagala kakati owonyezeddwa akati newe tudda ku nsolo onooleeta science bwate wandika lino erinnya Nimurodi wandika Nero bala Nero ali kumeka bonna be batugamba okubala bafu bagenzi okitegedde ne bapala ne ebya Katonda senga byaliwo ebityo senga baprofesa be balina amakanisa fe bakaddeidde ife abakomye mu P3 senior 3 ate nga primary foundation ya mukyalo Kalo Matendo bala P7 nga tomanyi nakola statement mu Luzungu kayate fe bakozesa baprofesa ne mutulawo ne muwuliriza mwana ayina amagezi n'alina okubikulirwa anti Bible kyegamba ayina amagezi n'okutegeera abale profesa ye yamulema naye ng'ebitabo bya tabitegeera so bino ebintu byetaaga kutegeera kwa Katonda magezi ga Katonda ebyo ebibiri bigenda kuleeta discernment okwawula nga bikozesa omwoyo omutukuvu kuba awabeera amagezi ga Katonda omwoyo omutukuvu yasooka n'okusonga ate yagasitula yatambula nago ye magezi ye kutegeera kitegeeza oba omulina
eza nsukawo wano tajja kusukkawo enamba bagitegedde leewo kakati nga tonnasukkawo soka babe scenario ya Petero Yesu yababuuliza mu mpitaani era bamuyitaani Matayo 16 bayinza okubagamba Yesu n'abagamba eyo gye ate Yesu mugezi yali agabuuza bo nzani gye muli ni asooka eyo gye muyitireyo mu birabo usitwiti mu matakisi abantu banjogerako ki gwera ija kitegeeza wafadda oba omuntu akugereza ku mugenzi oba mufu okay abo eyo nsi kati ngitegedde kate mwabange nzani ate gwe Moses kyatwala magezi kutegeera na kubikulirwa Petero okuvayo n'agamba gwe mwana wa Katonda omulamu n'agamba omubiri n'omusaayi si gwe gukoze ki omubiri n'omusaayi si gwe gukubikulidde wabula ani akubikulidde kitanga aliwa ali mu ggulu kaakati naawe okutegeera ennamba eno kubikulirwa kati gwatannagitegeera akyakozesa kalikyuleeta gukyali mubiri naki kakati sabo Katonda ali waggulu ennyo akuwokola ki Mukama tukwebaza olwabulisa ekinoono guno omulembe gwe tulimu gw'omulala mukko awatali mwoyo w'ebintu bitambulira ku bikukujo tusabira buli sekinoomu alabeera awuliriza omuwa okubikula okutegeera n'okumanya okwawula amanyi kyekigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo ye eri ku supiidi yayiriyiri naye ate ffe tuli mabega nnyo bintu bitulese tetukyabitegeera Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amina Mukama abankumire mubeere bulungi tusisinkane olunaku olw'enkya mwiraba